إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار tumutereza Allah subhanahu wa ta'ala namatenda malungi ramajiva gamugwanidde tumwanjagira sokusasana emine kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama oyoge tutumiranga kya kusasideri ebitonde byonna tumwanjagira afutaso mbisitani aleme okubanga tulaba nkanyo okutujja kumulamwa badwa Allah balungi abakkiriza kyengera kyamanyi okubantu kyali balamu era nga tukyassa kitegeeza nti okyayina yakakisa songa eno njiddingana nnyo kitegeeza okyayina yakakisa okuzitoya minzaaniyo nolwekyo togayaala era tolagajjala yitiriza okukola emirimu emirungi eginazitoya minzaaniyo yitiriza okwewala ebigambo n'ebikolwa ebikyamu ebijja okukuleetera obuzibu ku lunaku lw'ensonga yitiriza okubeera nga weenenya yitiriza okubeera nga weenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa amazambi ago gogwamu ng'ogenderedde n'ago g'otamanyi kuba bingi bye tugwamu nga titumanyi naye kalaamu ya malayika gy'akutte mu ngalo yeewandiika buli kimu awandiika ebirungi awandiika birungi awandiika ebibi awandiika bibi naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti malayika bw'okola ekyonoono malayika eno erwawo okukiwandiika lwaki oba oli awo omuddu ono ajja kwenenya Allah subhanahu wa ta'ala amugambe nti ekyo kimusanguleko tokiwandiika naye jjukira nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama era ye yennyini yagamba nti omuntu bw'akola ekyonoono nga Allah subhanahu wa ta'ala alagira malayika ntonyeza akatonda akaddugavu ku mutima gwe ng'ekatonyezaako bwe weenenya ng'agiragira kasangule ng'akasangula ng'omutima guddawo nga gutukula bw'oteenenya nga kasigalako bw'oddamu n'okola ezzambi eddala ng'etonyezaako akatonda akaddugavu bwe weenenya ng'ekasangula bw'oteenenya nga kasigalawo wahaakadha Nabbi sallallahu alayhi nti omutima gutuuka ekiseera ne gubeera nga gwonna guddugadde olw'obutondo buno obuddugavu malayika bwegenda etonyezaako olw'amazambi g'ogwamu ate n'oteenenya kati ekivaamu omutima guno olw'okuba guddugadde ekivaamu omutima guno guba tegukyayina kye guwulira nga ne bw'oyogera oddamu omutima guno tegukyawulira tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase emitima egyaguba ejaddugala ejajjula envumbo Allahu akbar badwa Allah bulungi abakkiriza ebyo nambi bagamba nga nange sereseeyo mbyegamba era nga mpanjagira Allah subhanahu wa ta'ala nteeke mu abo abamwenenyeza enkya n'eggulo badwa Allah bulungi abakkiriza tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'edduwa z'abafu omusomo guno tunaatera okugufundikira tugende mu maaso n'omulamwa omukulu gwe twateeka waggulu kuba eno subtopic okusoma edduwa z'abafu bid'a eyo topic enkulu egamba nti obubi obuli mu kuzuula mu ddiini ogwe musomo mugazi nnyo simanyi tuligumala ddi naye nga ebyokulaba bingi kati n'olwekyo omusomo guno twakagulabako eddalasa nga 16 biidinillah eno ey'olwaliro ya 17 tuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala ebigambo ebyo abitufuulidde bya mugaso nga tunaba kugenda mu kutunuulira
ekitabo kyaffe oba ensonga zetuze tutunuulira, njagala tusooke twejjukanye nti abakugu batugamba nti al aslu fil ibadat al man'u illa linnasu. Mazima ddala ekikolo mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, emirimu gyonna egikwatagana n'okusinza ekikolo kyagyo kugaanibwa. Illa linnasu, tetukola kintu kyonna okujjako nga obujulizi buzze ne butugamba nti nno kati saala. Nabbi sasa majjana atugamba tisallu kama ra'aytumuni usalli. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an nti wa aqimus sala, muyimirizeewo essala. Tugisaala tutya? We don't know. Nabbi sasa mangajja atugamba nti sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga be mulabye ensaala. Musaale nga be mulabye ensaala. Nolwekyo tetukola ibaada yonna tusigala nga twetuulidde entende okutuusa Nabbi sallallahu alaihi wasallam lwajja n'atugamba nti abaaye Allah subhanahu wa ta'ala balagidde okukola hijja. Khudhu anni manasikakum, ebikwatagana n'emizizo gya hijja mubijje ku nze. Ate era tusande tukimanye nti wa fil aadati al ibaha illa linnassi, ebikwatagana ne habits zaffe, embeera zaffe, oba ziyite customs and traditions, ebintu byaffe ebya bulijjo ebitakwatagana na ibada kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, ebyo bigwa mu muteeko gwa al ibaha, kukkirizibwa. Illa linnassi, okujjako nga wazzeewo obujulizi bwonna obutugamba nti ekyo kikyamu temukikola. Okujja nga wazzeewo obujulizi bwonna obutugamba nti ekyo kikyamu tetukikola. Kyova olaba Sheikh Albani rahimahullah bwe yayogera ku nsonga eyo yagamba mu Irwaul Ghalil, yagamba nti innal asla fil muamalati al jawazi illa linnas. Ebintu byaffe bino ebya bulijjo bye tukola nga ibado zitadde ku bbali, ekikolo kyabyo kukkirizibwa. Okujja nga waliwo obujulizi bwonna obuzze ne butugamba nti nedda kino tikikola. Bikhilaafi al-ibadati, okwawukana ne kukusinza Allah, fal aslu fiha al-man'u illa linnas. Illa linnas, ekikolo kukusinza kugaanibwa antiru nga tufunye obujulizi obutugamba nti mukole. Kama fassalahu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, nga Sheikhul Islam bwe yabinnyonnyola obulungi ebintu ebyo, n'agamba nti al aslu fil ibadati al man'u illa linnas wa fil aadati al ibaha illa linnas. Amakulu ibada yonna tawqif, al amru fil ibadati ala tawqif wal itibaa. Al aslu fil ibadat at tawqif, ekikolo kukusinza tujja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Sheikh Albani yagamba mu salati tarawih nti al aslu fil ibadat annaha la tathbut illa bitawqif min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, nti ekikolo kukusinza Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuba nti teriyo ibada yonna gy'okola nekkirizibwa okujjako ng'ogijja ku mubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallama. N'agamba nti wa hadha al asl muttafaqun alayhi bayna al ulama, ekikolo ekyo nno kyakkiriziganyizibwako abamanyi nti bwe kityo bwe kirina okuba. Tetukola kintu kyonna okujjako nga tukijja ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, amakulu nga tulina endagiriro. Muttafaqun alayhi bayna al ulama illa Anas Karisa, okujjako Anas Karisa. Anas Karisa yagamba nti gwaziyiza
gwaziiza abantu bino bye bakola ebyokusoma edduwa z'abafu n'okujaguza Christmas, gwabaziiza gw'olina okuleeta obujulizi ekyennyume, kuba zino zonna ibaada. Edduwa y'abafu nga bwe yagambye nti yerimu ki? Baseeka kugenda wali ne basoma Qur'ani ne basabira omufu ne balya emmere yaabwe khalas. Eyo ibaada, kusinza. N'olwekyo okusinza okwo kulina okubaako endagiriro okuva ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati yagamba nti ffe tukola nga be twagadde, n'olwekyo gwagaana gw'olina okuleeta obujulizi. Nedda, tukugamba nti gwateekawo ibaada, gw'olina okuleeta obujulizi. Bwe tudda mu adaati, nga bwe yagamba nti okulya emmere, okwambala, okukyala, mbwebyo ada bili mu adaati za Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Subhanallah, mbwezo habits ze si sunna. Subhanallah, ezo ensonga tujja zitunuulira, tugenda zikolera omusomo mulamba ebikwatagana n'okulya n'okwambala n'okukyala. Tujja bitunuulira tulaga obujulizi nti ebyo biri mu nkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, era byonna by'okola nga osinzidde ku ebyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama byakugamba, ofunamu empeera. Ofunamu empeera. N'olwekyo okusinza gwateekawo ibaada yonna, gw'olina okuleeta obujulizi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Oyo yenna akola ekintu kyonna mu ddiini eno Busiraamu nga tikiriiko ndagiriro, fahuwa raddu, kimuddizibwa. Eyo hadisi tugirabye enkya n'eggulo. Mu riwaaya endala, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddu, muttafaqun alayhi. Oyo yenna atandikawo ekintu ekipya mu ddiini nga tikiriiko ndagiriro kuva ku mubaka, nga si kyamu, fahuwa raddu, kimuddizibwa. Lwaki? Tulina obukwakkulizo bubiri. Teri ibaada yonna ekkirizibwa inda Allahi yawma al-qiyama illa idha tawaffara fihi sharutani ithnani. Teriyo ibaada yonna gy'oyinza kukola nekkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyama okusobola okusangayo empeera. Oteekwa okuba nga ibaada eyo ekwataganye n'obukwakkulizo bubiri. Obukwakkulizo bubiri. Asharutul awwal, akakwakkuliza akasooka, al-ikhlaasu lillahi azza wa jalla fi kulli al-ibadaati. Mu buli ibaada yonna oteekwa okuba nga ibaada yonna gy'okola, omulimu gwonna gw'okola guteekwa okuba nga ogukola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Guteekwa okuba nga ogukola lillahi subhanahu wa ta'ala. Obujulizi bungi mu Qur'ani, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-dina hunafaa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Wama umiru, temwalagirwa kubaako kye mukola illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-dina. Tetulina kye twalagirwa kukola okuggyako nga tukikola kulwa Allah yekka, nga tunoonya kusiimibwa kuva gy'ali. Suratul Bayyina, genda ogisome aya ey'okutaano. Aya eyo nkulu nnyo. Abamanyi bonna bwe baba boogera ku ikhlaasu, aya eyo tibagireka mabega. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba mu surati Zumara, fa'budu Allaha mukhlisan lahu ad-diina. Musinze Allah subhanahu wa ta'ala ng'enniya zammwe ennungi muzirongoosezza, mukola kulwa Allah yekka. Owulira? Allah subhanahu wa ta'ala alagira Nabbi nti fa'budu Allaha mukhlisan lahu ad-diina. Sinza Allah, sinza Katonda wo ng'otukuza eddiini ku lulwe. Ala lillahi ad-diinul khalisu. Subhanallah. Eddiini eyo, eddiini entukuvu, yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala, takkiriza bikyafu. Takkiriza bikyafu n'akamu n'akeddagala. N'olwekyo ssebo, mukulu Anas Kalisa tuyambe
obusiraamu bwajjula. Obusiraamu bwajjula. Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba mu surati al-An'am, qul inna salati, agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam, zino zonna aya zolekeddani nabbi sallallahu alaihi wasallam. Niyo olowooza Allah subhanahu wa ta'ala alagira nabbi sallallahu alaihi wasallam nga gwe takugamba, akugamba qul inna salati, gamba gwe Muhammad nti essola yange eno gye nsala, wa nusuki, n'okusala kwensala ebisolo, wa mahyaya wa mamaati, n'obulamu bwange bwonna, n'okufa kwange nga kutuuse lillahi rabbil alamin, bya Allah subhanahu wa ta'ala yenna nnyini buyinza ku buli nsonga yonna, la sharika la, tayina kimwegattako wadde, teyeetaaga buyambi bwonna mu buli nsonga yonna gy'aba akolako. Yaliwo ku ntandikwa mu bw'omu bwe n'atonda bye yatonda, ne tukesa ku makya nga tuli ku nsi atutonze, tuzaaliddwa tuli ku nsi. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, nawekityo nno bwe ntyo bwe nalagirwa, wa ana awwalul muslimin, era nze musiraamu asookera ddala ku lisiti oyo ye mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati omubaka najja n'atugamba nti innamal a'malu binniyati, innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa, buli mulimu gwonna gugenda na kumalirira, era omuntu afuna ekyo kyamaliridde nakyo, enniya eno gy'alina kyafuna. Awo ke kakwakuliza akasooka, al-ikhlasu lillah. Tosobola kukola mulimu gwonna ne gutuuka okujjako nga akakwakulizaako okatuukiriza. Kati edduwa y'abafu ezze mugendamu ne musoma Qur'an, ne musabira abafu, ne mulya emmere, akakwakuliza akasooka ziteekwa okuba nga muzigendamu era nga muziyimirizaawo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga tukyayimiridde awo mujja kugamba nti yes, tuba tugenze kusinza. Bw'ogenda okusinza kitegeeza nti ogudde mu kategole eri gye twogedde. Al-aslu fil ibada at-tawqif, asharutu athani, akakwakulizaako okubiri. Baddu ba Allah, ensonga zino tuzisomesezza emirundi mingi, naye twetaaga tuddemu tuzitunuulire. Lwaki? Era mazima jjukiza, kuba okujjukiza kuno kugasa abakkiriza. Omusajja afunze namube, yefudde ebbereje, tetulina kyakukola. Tulina okulwanirira eddiini ya Allah, tulina okutaasa abasiraamu. Atandise bakasuukirira ebintu ebibaleetera shubuhaati mu mitima gyabwe ne shakka, ne batandika okubuusabuusa. N'olwekyo tulina okulwana okulaba nti abaddu ba Allah tubataasa baleme kugwa mu bunnya. Akakwakulizaako okubiri, an yakuna muwaafakan li hadiyi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Akakwakulizo kano akokubiri, omulimu guno guteekwa okuba nga gukwatagana bulungi nnyo n'obuluŋŋamu bwa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Kyova olaba nti Imaamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah bwe yali awandiika ekitabo kye Zadul Ma'ad, bw'atyo bwe yagambanga nti min hadihi sallallahu alaihi wasallama, n'alyoka ayiwa ensonga mu buluŋŋamu bwe, omuluŋŋamu asookera ddala ku lisiti ye Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, qul in kuntum tuhibbuna Allah, qul, bagambe, ali ku nabbi sallallahu alaihi wasallam gwagamba, bagambe, in kuntum tuhibbuna Allah, bwe mubanga ddala mwagala Allah. Kuba abantu bajjewa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bakkiriminga nti baagala Allah, naye okwagala Allah ate bakkiririza mu nabbi Isa. Allah subhanahu wa ta'ala nassa etteeka, qul, bagambe, in kuntum tuhibbuna Allah, bwe muba mwagala Allah, fattabi'uni, then mungoberere. Fattabi'uni, mungoberere. Bwe munangoberera kike mujja okufuna? Yuhibbukumullah, Allah subhanahu wa ta'ala ajja baagala. Sekyo kyokka, wa yaghfir lakum dhunubakum, ajja basonyiwa n'ebibi byammwe. Tosobola kugamba nti oyagala Allah ate nga togoberera mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati kisoboka busobozi. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, bwe mubanga mwagala Allah
then mungoberere. Yuhibbukumullah, Allah subhanahu wa ta'ala jabbagala olw'okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dhunubakum, ajabba sonyiwa n'ebibi byammwe. Wallahu ghafurur rahim. Mazima Allah subhanahu wa ta'ala ye musonyi nnyo ate era wa kisa nnyo, musaasizi nnyo. Aya eddako, aya 31, eya 32 n'akugamba qul ati'u Allaha war rasulah. Allahu akbar. Bagambe nti mugondere Allah n'omubaka we. Fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Bwe muneesuulirayo gwannagamba ne mugaana okugondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, bannange bwe munaakyuka ne mukubayo amabega mu ebyo byabalagira omubaka ono Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ne mugaana okukkiriza okumugondera, ne mugaana okugondera Allah abalagidde kino kiragiro, ati'u Allaha war rasulah, mugondere Allah, mugondere n'omubaka. Fa in tawallaw, bwe munaakubayo amabega ne mukyuka ne mugaana okukkiriza byabagamba, fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala tayagala bakafiri. Allah subhanahu wa ta'ala tayagala bakafiri. N'olwekyo the choice is yours. Surati Ali Imran 3:32. Allah subhanahu wa ta'ala n'akugamba mu surati Nisa, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Oyo yenna agondera omubaka abeera agondedde Allah butereevu. Buli lw'ogondera omubaka obeera ogondedde Allah subhanahu wa ta'ala butereevu. Surati Nisa aya 8. N'akugamba mu aya gye tusoma enkya n'eggulo, surati al-Hashr aya 7, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyaba abawadde mukitwale, kyaba abaganye ekyo totawaana kwatako. Omubaka kyaba akuganye tokwatako, totawaana. Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Omubaka kyaba abawadde mukitwale, kyaba abaganye mukireke temukwatako. Inna Allaha shadidul iqab. Mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala ye mukambwe nnyo mu kubonereza. Mukambwe nnyo mu kubonereza. Imamu Ibn Kathir bwe yali akomentinga ku aya yagamba nti ayi mahma amarakum bihi fafualuhu. Omubaka kyaba abagambye, kyaba abalagidde okukola, ekyo kyonna kyaba abalagidde okukola, fafualuhu, mukikole. Wa mahma nahakum anhu fajitanibuhu, ate ekyo kyonna kyaba abaganye okukola mukyewale, mukyesambire ddala. Fa innahu innama ya'muru bi khairin. Lwaki omubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallama talina kyatulagira okujjako nga kirungi. Wa innama yanha ani sharri, ate byonna byatugaana bibeera bibi. N'olwekyo kati kiri gy'oli, onootwala birungi byakugambye oba onootwala bibi n'ojeema? Oba onootwala bibi n'ojeema? Subhanallah. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, ezo zonna aya zitulagira ekyo, zitulagira ekyo. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisi twazirabye atugamba man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu. Oyo yenna akola omulimu gwonna nga tiguliiko ndagiriro kuva ku mubaka ono Muhammad sallallahu alaihi wasallama, fahuwa raddu, gumuddizibwa. Hadisi ni muttafaqun alayhi, enjatula ya Imam Muslim. Kati abakugu batugamba nti waqad jama Allahu azza wa jalla baina hadhaina ash-shartaini al-ikhlasu lillah azza wa jalla والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر آية من سورة الكهف.
Allah subhanahu wa ta'ala yagatta obukwakulizo obwombi buno n'abuteeka mu aya emu esembayo mu surati al-Kahfi. Ikhlas ne al-mutabaa, okukola kulwa Allah n'okugoberera omubaka, byombi yabigatta mu aya esembayo mu surati al-Kahfi. N'agamba faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amalu 'amalan salihan. Awulira, faman kana yarju liqa'a rabbih, oyo yenna ayina essuubi ery'okusisinkana omulezi we, faly'amalu 'amalan salihan, akole emirimu emirungi, emirimu emituufu. Abakugu batugamba nti wahuwa almuwafaqu lissunna wala yushriku biibadati rabbihi ahada. Ekitundu ekisembayo ku aya wala yushriku biibadati rabbihi ahada, togezangako n'okola ibada ng'ogikolera omuntu omulala oba ekitonde kyonna mu kifo ky'ogikolera Allahu subhanahu wa ta'ala. Togenda mu muzikiti ng'ogenze kusaala n'olaba seekawo ng'ali awo mu kkoona n'ogamba kannongoose tahiyatu masjidi eno, seeka alabe eswala gye yanjigiriza nti nagiyiga. Awo oba ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala, era eyo eswala tagikkiriza. Wala yushriku biibadati rabbihi ahada wa hadha huwa al-ikhlas. Ekyo ekitundu ekisembayo eyo ikhlas. Obukwakulizo buno bwombi buli mu aya eyo. Kyova olaba nti al-Fudayl ibn Iyadh rahimahullah bwe yali ayogera ku aya eri mu surati al-Mulk aya ey'okubiri, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yabatondera obulamu n'okufa, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, asobole okubagezesa alabe ani anaasinga okukola emirimu emirungi. Kati al-Fudayl ibn Iyadh we yayogera ku aya yagamba nti akhlasahu wa aswabahu, kwe kukola kulwa Allah ate ng'omulimu mutuufu. Kira bamugamba nti ya aba Ali ma akhrasuhu wa aswabahu, tubuulire otegeeza ki okulongoosa n'okutuusa, otegeeza ki? Yabaddamu n'abagamba nti innal amala, mazima ddala omulimu gwonna, idha kaana khalisun, bwe gubanga mulimu mulungi, omulimu guno nga mulongoofu, walamu yakun sawaban, naye nga si mutuufu, lamu yukbal, ne bw'olongoosa otya enniya ng'omulimu guno ogulongoosereza enniya naye nga si mutuufu, teguliiko ndagiro ng'ezo edduwa ze musoma. Anas Kalisa zaakowolerako abantu kuba bambuuziza nti edduwa zino ntuufu? Ntuufu, mugende mulyeyo omukyere. Subhanallah. N'alyoka atandikawo okuvuma n'okujerega abasalafu mbwe abo abagaana. Subhanallah. Omusajja mazima n'adda ku bamanyi baffe n'atandika okubajolonga n'okubavumirira. Bonna n'abajjawo. Bannange kambabuuze basiraamu, muwuliriza emisomo gino 16 yenna agiwuliriza. Nabasomera, nzize mbasomera obujulizi obw'abakugu, ne mbasomera obujulizi mu madhahibu ag'emirundi ena, ne mbasomera obujulizi ebigambo bya bannahadisi, ne mbasomera obujulizi bannatafsiri Sheikh nga bwe yabusengeka. Kati right now tuli ku bannawusul. Bagamba ki? Sheikh n'atusomesa sunnatu tarkiya, n'atuleetera ebyokulabirako nga bwe tuzze tubiraba. Ddala ddala bannange, Anas Kalisa yategera okusinga abamanyi abo bonna. Anas Kalisa yategera okusinga abamanyi abo bonna emirembe gyonna, kuba abamanyi tuzze tulaba abamanyi ab'enjawulo mu mirembe egy'enjawulo. Anas Kalisa yabasinga okutegeera. Musiraamu beera mwenkanya, teeka ebigambo ebyo ku minzaani, weesalirewo. Lwaki obuzaabuzibwa? Lwaki tobeera mwenkanya eri mwoyo gwo? Lwaki tobeera mwenkanya eri mwoyo gwo?
Anas Kalisa yasinga abamanyi abo bonna okutegera kuba bonna yabajjawo n'abasuula eri n'agamba abo bawahabi babi nnyo okumanya yagenda wala yagamba nti Sheikh Muhammad Abdul Wahhab subhanallah mwoyo mubi nnyo yatta abasiraamu bayitirivu n'agenda ng'akaafuwaza buli omu talina gwe yalekawo ekyo kyayongera okundaga nti Anas Kalisa eirimu yamufuumuukako kuba tosobola kubanga osoma ebitabo bya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab n'ogamba nti nno yatta abasiraamu era yagenda akaafuwaza buli omu talina gwe yalekawo yagamba nti ne bayimaamu abana yabavuma n'abajjawo bannange bw'osoma ekitabo kya al-usulu thalatha imaamu ki gwe yasookerako okwogerako si imaamu Shafii bwe yali aleeta obujulizi obwa surat al-asri bigambo byani byasooka okuleeta awo si bya imaamu Shafii inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bannange tuzuukuke omusajja n'afunga namube bw'atyo naye abasajja enwaŋŋuli Allah be yasitula amadaala n'abatwala ne musoma eddiini n'abasitula amadaala n'abafuula abasika ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne musirika obusirisi ne mutavaayo kwogera ku bigambo bya musajja oyo byajolongamu Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne basahaba n'eddiini ya Allah ne musirika obusirisi Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubabanja yawmul qiyamah okuleka abaddu be ne babula nga babulira ku lulimi n'emikono gy'omusajja oyo Anas Kalisa agamba Al-Fudayl ibn Iyadh rahimahullah nti omulimu gwonna ne bwona ogulongoosa otya enniya n'ogirongoosa otya naye ng'omulimu guno si mutuufu tegujja kukkirizibwa wa idha kaana sawaban bwe gunaabanga omulimu guno mutuufu walamu yakune khalisan naye ng'ate omulimu guno enniya nfu togulongoosezza lam yukbal hatta yakuna khalisan sawaban tegujja kukkirizibwa okutuusa nga obukwakkulizo bubiri bukwataganye khalisan sawaban ng'omulimu mulungi ate nga mutuufu kati atandika okunnyonnyola teekayo amagezi wal kharis ategeeza ki okugamba nti omulimu guteekwa okuba nti guli kharisan wal kharis an yakuna lillah kwe kuba nti omulimu guno ogukola lillah wassawabu an yakuna ala sunnah kwe kuba nti nno omulimu guno ogukola ng'olina endagiriro gukwataganye bulungi n'ebyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bye yajja nabyo ebyo ebigambo by'omusajja ono omulongoofu ku balongoofu abatukulembera bimanyiddwa bulungi Anas Kalisa tosobola kugenda mu university n'osoma n'ofuna diguli ng'ebyo ebigambo tobimanyi okujjako okuba nti ogoberera kwagala kwa mwoyo gwo n'olwekyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nga tumaliriza tetusobodde kutunulako mu kitabo kyaffe twagadde ensonga zino twongere okuzejjukanyaamu mbazzaayo gye twatandikidde Sheikhu Islamu yagamba nti al ibadatu mabnaha ala shar'i wal ittiba'i okusinza Allah subhanahu wa ta'ala wal ibadatu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala kwazimbirwa ku mateeka ago Allah subhanahu wa ta'ala ge yeeterawo wal ittiba'i n'okugoberera la ala al hawa wal ibtida'i so si kukugoberera kwagala kwa myoyo na kugoberera kuzuula mu ddiini fa innal islaama mabniyun ala aslaini obusiraamu bwazimbirwa ku bikolo bibiri ahaduhuma an na'budu allaha wahdahu la sharika la kwe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tewali kitumugattako kirala nga tewali kitumugattako wadde wa thani ekikolo ekyokubiri an na'budahu bima shara'ahu ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallama la na'budahu bil ahwa'i wal bid'i ekikolo ekyokubiri kwe kubanga tumusinza
Allah subhanahu wa ta'ala tumusinza nga tuyitira mu ebyo bye yayisiza ku lulimi lw'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'atuteekako amateeka n'ebiragiro. La na'budahu, tetumusinza bil ahwa'i, na kugoberera kwagala kwa myoyo nga bw'olaba Anas Kalisa, wal bid'i, n'okuzuula mu ddiini kwakoowolerako abantu. Agamba nti falaisa li ahad an ya'buda Allaha illa bima shara'ahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallama min wajibin wa mustahabbin. Terinomu asobola kusinza Allah subhanahu wa ta'ala okujjako ng'oyitira mu ebyo mu mateeka n'ebiragiro omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama byakuyigiriza oba byakulagidde, min wajibin, mu ebyo eby'empaka, wa mustahabbin, n'ebyo ebikubirizibwa ebyagazisa. La ya'buduhu bil umulil mubtada'at, la ya'buduhu bil umulil mubtada'at. Tetukkirizibwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusinziza mu ebyo ebintu ebizuule mu ddiini. Walaysa li ahad an ya'buda illa Allah wahda. Tosobola kusinza okujja ng'osinza Allah yekka mu bwomu bwe. Fala yusalli inna lillah, tetusala okujja nga tusala ku lulwe yekka. Wala yasuumu illa lillah, tetusiiba okujjako nga tusiiba ku lulwe. Wala yahujju illa baita Allah, tetulambula nnyumba, tetukola hijja okujjako ku nnyumba enkadde Kaaba. Wala yatawakkalu illa ala Allah, tetuyina kye twesigamirako okujjako Allah yekka. Wala yakhaafu illa Allah, tetuyina gwe tutya okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tujja kwogerako Anas Kalisa mpaka lw'onoddayo mu mikwesese gye walimu. Wala yanziru illa lillah, era titutiisa okujjako nga tutiisa lillah. Wala yahlifu illa billah, era titulayira okujjako nga tulayira Allah yekka. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, mwabagamba nti nno lwaki omusajja mumwogerako? Baddu ba Allah, muleme kukwatibwa bantu nsonyi, mukwatibwe Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi eyabatonda, eddiini ye erinyirirwa. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ajeregebwa. Omusajja n'atuuka okugamba mbu eggulu lyali lyabiseeko, azannyira mu mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe liba tiryabikangako, oyagala limale kwabika likugwira olyoka kakasa nti nno lisobola okwabika? Oba nandiki Qur'ani gy'oteekakasa? Bino si bigambo bya Allah. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tuzuukuke tuteekeyo amagezi. Obusiraamu ddiini ya Allah, obusiraamu ddiini ya Allah, era tuyina kusinza nga tugoberera ebyo bye yatulagira ng'ayisiza ku lulimi lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, so si byakugoberera kwagala kwa myoyo gyabo abayimiridde ala abwaabi jahannam, ku miryango gy'omuliro bakoowoola abantu. Man ajabahum ilaiha qadhafuuhu fiiha, oyo yenna n'abaanukula okugenda gye bakoowoola bamusuula mu muliro. N'olwekyo gwe wenna yanukula okukoola kwa Kalisa, kimanye nti naakutwala kukusuula mu muliro. N'olwekyo dduka za mbwa, tomutunuulira, tomuwa birowoozo, tomutunuulira era tomuwa birowoozo. Lwaki omala ebiseera by'okuwuliriza oyo? Anaakuyamba ki? Ng'ayimiridde ku mulyango gw'omuliro akoowoola abaddu ba Allah bagende bagatte ku Allah subhanahu wa ta'ala, bagende baserebulatinge Christmas, nti omwana azaaliddwa, omwana wa Allah, Allah azadde omwana. Bamaseeka ne musirika bannange okukulyaza amaanya. Allah subhanahu wa ta'ala mumulyaza amaanya, abaganya okuvaayo okwogera. Nabbi sallallahu alaihi wasallama mumulyaza amaanya. Amaloboozi abiri gasinga erimu, asatu gasinga abiri, 10 gasinga 8. N'olwekyo abawalimu muleme kulyaza amaanya irimu eyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yabaazika, muveeyo mulwanirire eddiini ye, mutaase abaddu ba Allah okugwa mu muliro. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. N'olwekyo baganda bange, tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'okulaba
edduwa z'abafu naye twagadde ensonga eno tugitunuulire kuba omusajja yavuddeyo n'agamba mbu gwagaana abantu bano abagenda mu bikujjuko gwagaana abantu bano abasoma edduwa z'abafu gw'olina okuleeta obujulizi nedda ssebo tukugamba gwe ateekawo ibaada gw'olina okuleeta obujulizi era bw'otaleeta bujulizi nga tugamba twala eri rabishiwo tetwagala hatta ng'otulaze obujulizi nti eno ibaada Allah yagiragira oba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagisomesa nga tugamba nti alhamdulillah nga tuteeka mu nkola nga tulongoosa enniya zaffe nga tukola ibaada eno nga tugikola kulwa Allah azza wa jalla. Malizanga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ekisa ekingi ateekemu abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesa okubatuusaako ensobi ezibadde muzange enganze era mulaajanira abeere nga azinsonyiwa mulaajanira ensobi ezo aleme okuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله يا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.